Yes, subscribe on my channel. It's the Shabs Updates 256. Sobola okubawa ebisingawo leero Alex Waisa Mufumbire ebibye biganye kuba nti afuna bail nga bwe kibadde kisuubirwa awo ku Kawempe Magistrate, naye ate kitaawe tasobodde naye kuweebwa mukisa kuba nti asobola okweyimirira mutabani we, naye nga bigenda mu maaso mu ggwanga bingi teweerabira nti ne speakership nayo efuuse ekizibu. Yes, Mao ne Anet Among beetwala bubi nnyo. Tugenda kubiraba n'ebisingawo awo. Subscribe on my channel. Anga state attorney omutendeke atandika okunyoma retired chief magistrate oba tomutegeerera muddala kubanga omulamuzi chief magistrate wembeera mu ordinary civil service amwe commissioner. Now if you start telling the commissioner that is not tasobola kweyimirira ate okweyimirira mutabanyi we kasimanyi ani asobola okweyimirira mutabanyi wange okusinga nze kuba nze mmanyi we namuzaala, manyi waasula, manyi kyasobola okulya we waasobola okubeera. Kati neebuuza ate mwenyini ne yeekuba engaliki agambye nze taata we sisobola kumukomyawo, ate naavaayo n'agamba onale bwe balimu ezo nti ate oyo kuba wa mukwano ate tasobola naye. Kati bombi tukoleko ki? Ekyo kitegeeza the Honorable Waisa Mufumbiro agaaniddwa kooti obuyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye, kuba kakati abaana basigadde enfuuzi, maama waabwe afudde, twali tulowooza taata waabwe waakiri yandibadde abudaabuda. Kabanga konna kooti nekeyandisazeewo wakikkirizibwa, naye kooti nga bwesazeewo bwetyo tulina kyakkola. Ekisooka tetwewuunya kuba kooti tuzimanyi zino ziri ku biragiro birala si byamateeka. Ekooti bazigyeko obuntu, kati embeera gye zikoleramu tuvuganya na kooti zezitusalira omusango nga tunaba nakola ki kukozesebwa, kubanga ensonga eziweereddwa kooti ziraga nti ye yasingisibwa dde omusingo ogwo, kubanga bw'ogamba nti ezo omusango gwe yesigamyeko okuba nti temuwe ekitegeeza omusango yakola ki yakumusingisa dda, ekiri wabweru w'amateeka. Tulina kyakkola kooti kyetasobodde kukola, ffe katugende mu bungi tulabe ntubudaabuda abaana ab'eŋŋanda, ekibiina n'ab'emikwano okulaba nti the Honorable Waisa Mufumbiro tuziika mukyala we mu kitiibwa ekisaanidde. Tabadde tutaddeyo abadde bagenda okweyimirira bamweyimiridde babiri. Bwe twasooka okuteekayo okusaba bail ebbanga eryayita, twateekayo taata wa Alex Waiswa ne tuteekayo ne mukyala we. Kati omukyala mugenzi, so kati twaleese taata we ne tuleeta ne ow'ekitiibwa bali mwezi Ronald Nsubuga Lord Mayor yakalondebwa, naye okulaga nti already kyenkana babadde basazeewo kye baagala okukola, oba oliawo nga bafunye edda obusimu okubalagira ekyokukola. State prosecutor agambye nti nedda taata wa Waiswa amuli nnyo ku lusegere ya muzaala, tajja kusobola kumukaka kujja ku kooti nga kooti emuwadde akakalu kaayo kubanga taata. Naye ate negamba nti ono bali mwezo ate ye ali wala tali ku lusegere, tajja kusobola kukaka Waiswa kukomawo mu kooti kuba ntamwinaako Luganda. Kane twebuuza kikyategeeza ogambye taata tasaanidde kubanga muli nnyo ku lusegere, tajja kuleeta mwana we abonaabonere mu kooti, ate ono ogambye nti ali wala tamwinaako Luganda. Kugamba olaba akavuyo ako nga kakulagira ddala nti already babadde bamaze dde okukola decision, obaolya nga bafunye akasimu kuba bwe twaze wano ku makya nga bali mu meeting n'abasirikale naki, obaolyawo nga abasirikale be babaleetedde ensala evudde gyevudde. Kati kyekibaddewo kyannaku nti ekyamazima kooti zaffe tezeetengeredde. Tubadde tumanyi nti bajja kukolayo ak'obuntu kuba ensangi zino bannayuganda babadde bagoberera ebigenda maaso mu kooti nga zisala mu ngeri etategerekeka, zisibye abantu emyaka 6 okuwulira omusango tekutandikanga muba myaka kalukaayo n'ebirala bye tuzze tulaba buli omu amakooti ogenze eri ne buga nti
kakati ono yawangula ffe tujuusizza newankubadde tusanze boxi bazikyanga dda kati abantu babadde bagamba nti kooti waakiri erinayo akaaganya akalala okwenunula eri bannayuganda ebirinaako obuntu omusajja yafiiriddwa mukyala we muteeka kalu ka kooti agenda aziike mukyala we kubanga mwagano muta agenda amujjanjabe naye kooti eraze nti naako obuntu tekakyaliwo kyannaku tusabire eggwanga lyaffe lino oba leero Waiswa bano abalamuzi n'abantu abali mu gavumenti ndowooza bo bagenda ne balowooza nti si bantu oba balinga bakatonda. Eyo bwe batyo bwe babadde era nga okuziika kugenda mu maaso ndowooza nga Waiswa Mufumbiro taliiwo. Kaakati Anita Among oyo nga ye sipiika w'eggwanga essaawa zino beetwala bubi nnyo ne Norbert Mao ky'olina okumanya era yagambye bwe baba bawerokaminga abagenyi balina okubaako we bakoma balina okukoma mu ddiiro so si kuyingira mpaka mu kisenge. Tukyabawulira baabo wuliriza. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. Ozanya n'okuzanya ebintu biri siriasi. Obwa sipiika nabo bufuusa obwa sipiika. So Norbert Mao naye yagambye tewali buzibu kankulinde nga tumaliriza wano nkwanukule muwulirize namwanukula. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. Mao ye bw'atyo wagambye nti ye yeewuunyiza nnyo okulaba nti ye gwe baakyaza bukyaza ku NRM baamuyita buyisi era President Museveni ye yamuyita okulaba nti asobola okubeera mu retreat yaabwe ekyankwanzi nti yeewuunya okuba nti ate bakuyita kuyingirira nti aba ayingiridde ekibiina oba abayingiridde NRM naye ng'ate ye alina agreement ye yakola ne President Museveni okuba nti asobola okuba nti bakola bombi kwegamba ye yeewunyiza era agamba nti ekyo abadde takisuubira mwani mu muntu aholdinga office eya speaker. Naye nga bingi ebikyagenda mu maaso. Yes, Hannah Tumukunde naye bamukubye akalulu ono nga muwala wa General Henry Tumukunde Makerera awo bamukubye akalulu omuwala yadamu esimbyeko wa National Unity Platform gwe bayita Kadondi Gracious yamukubye akalulu mu kiro. Era leero olunaku olwokubiri nga bali mu kucelebratinga awo Makerere ku kasozi. Makerere awo wamanyiddwa okuvaawo abakulembeze ebiseera ebisinga bano bonna abatera okufuuka ba guilty president bafuuka ekyamaanyi mu ggwanga. So kaakati ebyo ebibaddewo olunaku lwaleero nga tugenda mu maaso.